Ebitereke ebyajjira ku nnyonyi ya kampuni ya Bungereza ennetisi y'emiguga ya Kwenna Jail na buli kaji kyafuuse entebero ya kabbinkano k'ebirowoozo mu bakulu mu gavumenti. We butuukiddwa leero ng'aboogezi mu bitongole bya gavumenti bongedde okukubagana empawa ku bituukiddwa ku kunoonyereza omwogezi wa gavumenti Ofono Opondo bw'asambiridde ebyayogeddwa Ssekamu w'ekitongole kya Ppoliisi Friday Enanga. Kiki ekyaviirako oba ekyetaago kyavaawa ekyokulaba nti sente zikubibwa ate ne zongerwa mu sisitemu yaffe. Eyo statement ndowooza eriko bbali egenzeko wabbali engeri gyayogedde si kwe kubuuliriza okugenda maaso. Kiddiridde olunaku lw'eggulo omwogezi wa Ppoliisi Friday Enanga okutegeeza nti ekitongole kya poliisi kyekiri ku mitambo gy'okunoonyeza ku nsimbi zajjira ku nnyonyi nga oba tezimanyikiddwako buvo na buddo. Mu kunoonyereza okugenda mu maaso kuzuuliddwa tuno essanduuku zino 5 mubaddemu ebintu by'amaguzi eby'abantu abalala 13. Mu bintu bino mulimu ebyuma ebinoonyereza endwadde ez'omu musaayi. Olwaleero omwogezi wa gavumenti Ofono Opondo akawangumudde bw'ategeeza nti ebyogerwa Friday Enanga tebabimanyira namugugumbula ng'agamba nti ebyokwogera ekitongole tebibeera bya mpulira byogere nga ngalabi ya Nyanzi. Tulabye statement ekoleddwa ne omwogezi wa poliisi etwagala okugiza mu layini entuufu. Ono atuuse okulabula Enanga nti ayolekedde okubuuzibwa akana n'akataano ku byayogera ku nsonga eno. Ekitongole ekyo kirina engeri gyekimukwatako n'aterezebwa era kyetusuubira. Wabula Opondo akkiriza nti ebitereko mwabadde ssente ezoogerwako mwabaddemu emigugu, emirala kyokka bakwongera okubuuliriza okuzuula bannannyini abatuufu. Mu kunoonyereza okugenda mu maaso kuzuuliddwa tuno essanduuku zino 5 mubaddemu ebintu by'amaguzi eby'abantu abalala. Embeera yeetoolera ku bitereke ebyajjira ku nnyonyi eno yava ku kisaawe kya Bufalansa ekyali Yogera Airport eyatonya ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga 24 April omwaka guno na buli kati ekyali y'amatanka. Oluvannyuma ekitongole kinoonyeza ku bukenenuzi mu bwa pulezidenti nga bali wamu n'ab'ebyokwerinda abalala okuzindukiza bbanka ya Uganda Enkkulu olw'okusala ssabbiiti ewedde ne babaako abakungu be bakwata. Joseph Muyingo ne Kefas Mayumba be babaddeyo ku Adota TV Amasukulumu.